Yes bro. Tukusanze mu studio. Nkola. Tuli kuza Love Fest. Awano mbadde ndi mu kutegeka digital effects. Digital effects njagala zibenga za njawulo. Zetuli mu kusunsula wano olwaleero tulabenga everything is on point. Tugezaako okusunsula digital effects n'okumanya kyuma ki snare ki kick ki yakuba luyimba ki tulabenga omuntu afunira ddala kyasuubira. Love Fest biki? Love Fest gye tuliko. Love Fest of course nga June mwenda Lugogo Cricket Oval. Era mbayita bambi mujje mu bungi mujje mu mpagire no concert yange Love Fest mujje tukole record ya Pallaso mujje mu bungi. Love Fest ya njita Love Fest olw'ensonga mukwano gwe gusinga Katonda mukwano ate aba mukwano gwe abantu gwe guntusiza wano gwe gonfudde kyendi so nange mbategekedde mukwano mungi mujje tujaguze mwenna abampagira oli yango inayo akayimba akakwatako 9th June is our day at Lugogo Cricket Oval, so I'm calling upon everybody. Omanye bisale bisinga ennaku gyezigala zisembera n'omuntu yakyaba kyasooka otugamba bigenda bikyuka muko naga kati nakyusizaamu wano ngenda kukola bwintu manya abya zikibera ziflowinga buli ssaawa. Bingi ebikyuse nasooka ne mbasuubiza nti ngenda kukola kivulunga kya nnaku 2 oba mujjukira. Yes, ekyo kyakyukamu olw'ensonga twali tugenda kukola ennaku 2 mu Kampala yekka ne tulaba nga buwagizi tulina bungi regionally ne tusalawo tugende mu every region, so twasazeewo tugabanyemu Mbarara ne Gulu ne Fort Portal ne Buwama different regions tulabe nga kibatukako ekivulo ekyayina okwennaku 2 kibere kya nnaku nga kugamba tetumanyi kati right now ezikyazisukemuko. Enteekateeka nataddeko ba upcoming ninayo platform yaabwe bagenda kuyimbawo basanyusemu abagenyi balabe babapimemu bano basobola bantu basobola then nange nzije oluvannyuma ne bakwano banga banaaba mperekeddeko nja kubamba bagamba full of surprises, so don't miss. Okay, that's Love Fest kibeera full day. Love Fest. Feast kwa festival. Tugenda tandika mangu okusinga ku concert zembaddemu laba gwe kyoba okwata. Sawa nga mwenda tugenda tandika misano okugulawo enzigi era ba sponsor bange nabagambye nti saa mwenda we open the doors for everybody. Team Pallaso badde bagala tuze extending ekoko na misana muko but olw'ensonga tulinawo ebintu ebisooka waawo KCCA police ino okujja ekebere bintu bingi, so ebino okuba on the actual day team we setting in egenda okukwasaganya abantu ba waiters abagenda okuweereza VIP tables abantu bagenda okuparking some parkings abantu VIP parkings then olotugulewo enzigi nga tuli well prepared, so ekyo kyokka kikijjo tuli meetinga ku diro tunatandika. Luba Unix bakubagerako bakola biki? Unix batandika dda ne start gyalimu kati ya Love Fest bwenjogerera Unix Promotions, big up on yourself brother, mwebale kunyimirira okubeera nange. Unix kwali era agenda kuba emirimu tejinza bula buli omu kino ekivulu ky'abantu sobola njovu sobola jimira bwomu, so bakyali bange mwenna mikwano gyange abali eyo mbayita mujje ku Love Fest eno buli omu akwata awazito, but this is our concert and let's make it happen. Omukyala tulimanyi nti kati asoma bwa DJ ogenda mwandiveringa kola olunaku nga DJ atuukiridde obwa DJ abusomera atugamba asoma bwa DJ ajabanyonyola ezo nsonga ze bano banyi nti kola olunaku Love Fest ogenda kuba aliyo okikyaŋŋanya nga naye omwandiveringa olwo olunaku lwa Pallaso. Yes, olunaku lwa concert ya Pallaso era ate naye fanu wange, so njagala atuule wali mu kitiibwa kye andabe nga nkola kyenkola kyensinga okwagala kuba nali essanyu lye. Gwamu ku bantu abavuddeyo ng'ogenda tekeka ekivulo kinene bwekityo nogaa tuyagala mu promoter abala basasula bennyini basasula ba promoter bajje bababeereko nogaa nze saagalako promoter ba promoter munzoganyizza nnyo. Sigambangako nti saagalako ba promoter nandyagadde babeereko nendoza tebannasiima nenze ndi open to work with anybody as long as bw'ojjotegera tuli babiri endowooza yo nkulu neyange enkulu twesanga halfway awo wakyagaanya awo wakati awo, but ndowooza as time goes we shall fix that. Time heals all wounds. Naye nze promoter enaali eyo ng'alaba alina interest mukulu balunywa mbadde naye ku simu oluvudde ku TV awo n'angamba Pallaso ku Monday tulinkinge mutuwogeremu okitegeera, so that is good blood already alaze nti ambirivingiramu ayagala tunyumyemu emboozi, so that's good. Era abali yemwe naba promoter bakyali bange mwana tebakutiisa, we can do this together and we can make it happen. Waliwo abazaala waliwo promoter abamu bavayo ne ku TV recently lwakito kubakweka gondi bajjo ye avuddeyo n'agamba otalina kyagamba ggwanga. Omanyi waliwo essaawa y'okuloota, omanyi waliwo abantu buli lwojja n'omugamba njagala kubeera dentist
Yoleda alina amawulire amabi agakwata ku kubeera dentist nga yalina amawulire amabi ku buli kimu n'omuganja njagala kubeera dentist n'agamba hawo bwa dentist onaabusobola bagenda kukula erinnyo bagenda kwasamya abantu obumwa ogenda bakuba empiso naye waliwo essaawa y'okuloota walabaawo n'essaawa ya negativity kati n'essaawa tulimi ya birooto so ndi nnyo ku abo abaagala okubeera nange abaagala emirya nange era mu churches Bijou Islam Eventix mwenna bantuuseeko cash events and contacting nze like ebintu byonna biyimiridde like all my friends keep on reaching out let's do this. Okay, Bijou that's muchachos. Gundi cash events that's KE. Yes. You're gonna take no tuogera n'abantu bangi njogedde ne Phenon Records Steve Jean nangamba Pallaso I want to produce this show for you. Kugamba love is coming in from all angles. Njogedde ne ba sponsor they've all opened up their doors. So this is a very big event. You've got a love fest, large fest. Okay. So like it is just the beginning. We're about to make history. Nitubira ntugamba don't test me boy. Yeah, kasati kange. Kasati kakapya kanubale tunakalaba. Kano kasati kapya nja kukolerayo kamu movement nyingi. Okay. Tutwagala bakomba ko sukali nga tetunnamusaba okolola. Sukali wa night June nga mwenda June mugendo kuloza ku sukali. Okay, don't test me boy. Ani go ita boy wa. I want just mpisa it's a slogan on my shirt kasati nakakubinange sigenderedde biriko ngenda okwekanga nga bakaliko ebigambo naye ebigambo bino don't test me boy ndoza kitegeeza nti wendi nawe woli bobera mu line yo nange mbere mu yange fenna tugende maaso mufachi andi manyize ndi saka free boss. Okay, saka free boss ategeeza gwe kola kyo nange nkole kyange bwe tuba tubine enkolagana tukola bwe tuba tudduka emisende ne batusimbula gwe sigala mu kaline ko nange nsigale mu kange tutuke mirembe. Mufachi ne Lutalo. Have I engaged Lutalo in any way? No. Lutalo is my great friend. Oyo mukwano gwange. Tukola ne business fena, tukola shows fena, tukola ebintu bingi fena. Ne just embere yabaddewo. Lutalo yavuddeyo n'ayogera mu ngeri omanyi eri demeaning in a way. Kuba fena yadde Lutalo muyimbi ate wakabi. Naye fena tuli brands. Kati totomera muno tokekalike gaye tova mu line ono dduka muki muyo omulala ddukira muyiyo swani ekumala nitoyina kutemera ku Pallaso ttaka gwokubeera relevant otegera kyegamba you have to tukoze we've gotten here by hard work akimanyi avudde wala nze nva Kawempe ava Luweero okitegeera oluguudo lwe lumu naye yava walako so kubanga alina waali watuuse nga waakabya alina kya appreciating cement n'abalala basobola okuva we bavudde ne bakola ki ne bakola bye bakola tontemerako ttaka so nadde envaayo nze sirumba sina gwe nali nnumbye era saamulumbye naye yavuddeyo n'awa opinion ye ku nze ku brandi yange nange n'envaayo n'empa opinion ku ndowooza yange nti bw'obanga olaba ndi wansi nze ndowooza ndi waggulu okitegera kyegamba yeye embeera so just nadde embrushinga kintu ekyo akitegeera omanyi omuntu asobola otandika bw'omu nga talina nnyo kyakkosa but bw'aba atwala 1% alina n'abalala ba inspiring bwe bawera 10 agenda atwala 100%. Ate kati Lutalo muganda wange oyo ali believable, he is a sustained brand, he has done the work, ali believable bw'ayogera ensekkiriza. Kati olina okwegendereza ebintu by'oyogera ku brand zaki z'abanno ng'omanyi bataddemu obudde bataddemu ssente. That's my only message. Si ya bukyayi yakubangula n'abalala bakiyigireko nti kati Pallaso takyali just muyimbi nti pious. Lutalo kyali wange tubeera nnyo naye omanyi David Lutalo ng'omuntu mulala ne David Lutalo nga brand ki ndala ne Pallaso mulala ne pious mulala. Kati olumu Lutalo tubeera naye n'abeera ne pious. Ne yerabira nti pious akolera Pallaso. Kakati Pallaso ono bw'oba omwogerako nga muganda wange olina okubeera ng'otekawo boundary n'omanya nti brand ye bambi nyinza omumukosa n'oba n'ekisa ekyo n'otasamwasamwa. So nadde mpisawo buyisa ate tasimwogerangako naye navudde nenjogeranga anjogeddeko ne mubangulamu katono. So I don't think there is anything wrong. But we've not seen Lutalo nga engaging abantu in such a manner. Twewuunya lwaki kugwe. Omanyi kankubulira ekintu kino n'abayimbi abato tebakimanyi. Omuyimbi bw'obanga oli waggulu waliwo classifications yagezezaako kinnyonnyola naye n'atakibanyonnyola. Classifications z'abayimbi buli omu alina wajja omugaati gwe. N'omanya nti nze omugaati ngujja ku bano, nze ngujja mu ghetto, nze ngujja uptown, nze ngujja wa. Kati usually omuyimbi bw'oba waggulu oba omanyi omuyimbi ajja nga threateninga omugaati gwo oba omumanyi.
oyinza okubanga mutonga tanaweza maanyi talina experience bingi ebibeeraawo Katonda ayinza obutamuwa bulamu ayinza okuvaako ayinza okufiirwa ayinza bingi ebiri awo ebifuula omuyimbi okubeerawo emyaka 10 talina kuyimba buyimbi alina okubanga ayise mu tests odds aba TV banakuzanya banakusiima obuli mugimbi mukazi onosobola okuyita mu basajja ba president abo bonna n'obayitamu nga tebalina kye bakusuuziza onosobola okuuma obulamu onosobola okubalirira ssente onosobola okolagana obulungi ne banno ebyo byonna bigezo biri wakati awo w'okufuuka star kakati omuyimbi ono omukulu aba amanyi ebigezo ebyo nti weebiri era obumu ku bukoodiyo obukadde bwe bakozesa kwe kutemera ettaka kuki kwabajja ye aba amanyi wakiisa kati awo alinga eyantemedde ettaka kubanga musically waliwo ebintu bye tupima bw'oba oyagala pima YouTube statistics weziri genda okebere ba subscriber be okebere abange ogende ku Instagram okebere ba follower be okebere abange oveyo ogende ku streams okebere ababe okebere abange mumuli ba TV mukola countdown ogende countdowns okebere statistics okebere zange ogende mukola back tunes olabe sales olabe zange ogende mu bisaawe opime audience okebere yange obinje ebipimo webiki webiri nga si byakunnyonnyola so tuve mu bigambo by'okutemerako bannaffe ettaka tuba twagala kupima tugende ku bipimo weebiri omuntu byasobola okugamba kyo ye message nadde ngamba nti oyinza okuba mu bipimo nze nasinzidde ku bipimo saasinzigidde ku wolokoso nabadde mwanikula ne mugayinza okuba ku bipimo ebikadde nga scoringa bulungi ne ku bipimo ebipya waabitunuddeko oliwa so nga tonnapima banno bba we watandika gaba categories wekuba mu tooki zuukuka kuba ojja kozesa bannensobi ojja kwogera ku omuntu ya family yonna edipendinga kuyo omuntu alina ennaku ye so manya ennaku yo naawe gye wava oleke n'abantu bamanye ennaku yabe buli mwakola eki agende mu maaso tubeere mu industry tugyeyagalire twatulowoozeza nti no Pallaso wadde ogenda kireka kigende engeri gy'oli mu kupushinga concert abamu abadde balowooza ne bagamba nti oba ogyagadde gifunirako hype no abantu bangi boogedde ebintu ambireka ne bigenda but oli bw'asiima n'akwogerako okwogera kusiima osobola okwewala oba osobola yadde asobola okugamba Pallaso waali naye akola ekintu kye abeerewo simple notatega liwanse no ate ali eno nsonseka so ekintu ekyo abalabi nakyogeddeko kubanga Lutalo is a big brand and I have so much respect for him so bw'abanga avuddeyo n'ankolako statement ey'okunjerega n'antemerako ettaka it is very important for me and my hustle to come out and clear it out to the public nti ono ali musamwa nina okubeera nga nsobola kubanga nga ngambye ebipimo weebiri saagala muntu aveeyo abeere nga ayogera bogezi ku banne nga ye bw'ayagadde nga abatemerako ettaka nga basonseka kuba nange ojja kumbuuza we mulaba nange bwe naakuwa endowooza yange nga yajeregerekezo nsobola omuteekawo utamusuubira naye bw'ombuuza amazima nsobola okwogera nti musajja muyimbi ayimba bulungi abaddewo ebbanga bingi byemuyigiddeko ate naye bingi byanjigiddeko kuba ne bwe baba baana bato era gwe obakuza bakuza otegeera kyegamba yes so bw'oba oyagala nga bwe yagambye nti omusingi teguwa kasolya kitiibwa naye n'abantu tebasobola kusuula ku musingi kutali kasolya okitegeera so we all have to look at okasolya byonna biri important emmotoka bwetabaamu ntebe era tojja givuga onootuulawa naye ng'entebe oyinza okulaba ng'ekya bulijjo so let's all work together space etumala tetulina kutemera ku brand z'abannaffe ettaka it was just a message okuclearinga air a message okumujjukiza naye tewali bukyayi there is nothing ffenna tujjaawo tukube music abantu banaasalawo there are 3 statements you made nga ogambe watching David Lutalo's interview and how he put me down in this opinion kati waliwo wazino ogamba the only way you can ever be better than me is in the past anti kyekyo kyenkugambye nti ebipimo weebiri tigenda mu kisaawe olaba asituuza abantu bameka ntuuza bameka ogende ku streams YouTube subscriber ogamba ayina bameka nina bameka ogende ku Twitter olabe nina bameka ogende ku iTunes sales Spotify atunda kyenkana kintu ogende ku business wabbeeyi sente meka ku market ndi wammeka ebipimo weebiri si byasamwasamwa ogende otunuulire bintu bingi by'osobola okupimirako mu byayita bwe mbitunuulira ansinga kituufu era yakola bulungi mu byakakati bw'obitunuulira nina kye mmusingako
emyaka emeka mu byakakati mu byakakati ate byakakati ate tuli mu 2023 bwe tugamba mbuno like omuntu ajja kugamba tugire from 2 years back 3 years back simanyi kwebiri YouTube kweri gwegenda otunule olabe trend olabe you know it says sagala kwepika byesiri but I want to be realistic jenjo I'm talking facts siri musamwa samwa ate sitekijja kuyamanze kubera musamwa samwa ate ngangololo omuntu yabadde musamwa samwa so what I'm telling you is facts these things exist gendo tunulie countdowns gendo tunulie trends gendo tunulie subscribers gendo tunulie following gendo tunulie webuuze nti bwe balanga ye n'atajja n'enzija kuba kibadde emirundi mingi bakasuka manja abantu bagenda bali bati kasita baleese Pallaso otegeera ne the other side ate era abatusulutira you know sisi naye basobola okuga nti kasita baleese gundi Lutalo you know it's all maybe emabega kyali kisoboka but as we go forward buli omu alina kyasinga munne n'ebiddawo tebyenkanankana ne bw'oba oyagala ekizimbe ekibe nga kiwedde kkiriza nti kugenda kubeerako akasolya oba si kyo tosima musingi totawaana kuba ogendako magoogo then unogamba music has grown and you need to change that old style yampadde advice nangamba nyongeremu amaanyi enswera ekwagala yekugwa kubbwa yanguddeko ki nange ne muwa advice akyuse mu kasitayiro ako okamanyi yes it was just a friendly advice bunsi yonna ekimanyi nti you know we grow gugenda owulirize Pallaso eyasooka owulirize w'amaaso was it destroys rap bakuzanyire oluyimba lwange olwa destroy bakuzanyire ne malamu okakasa obaddala oyo omuyimbi y'omu we keep on changing so nalabye nga mpaddeko advice era mugamba wange Lutalo ngenda kwongeramu amaanyi oba oyagala genkana ki ninga ngenda kwongeramu naye akwatemu mu kasitayiro ke katona akyusemu kakimala waliwo enzijidde ku t-shirt kuba kati kano nakasomya akasembyeyo ongambye aka t-shirt kaguddeko bugwe naye tukategedde naye ate era mu statement yowe ekiri don't test me boy what will happen stylist wange ngoberera ku social media so yakedde nangamba no nze si necessarily statement temugibbulula nnyo that's who I am otegera nze nakulira Kawempe Kawempe mumanyi kuva Kalule zone who I am nakulira Kawempe mu ghetto mu Nkere nengenda mu America nengetinga influence yange I'm my own kind of person ate nze omuntu muwe ekitiibwa kiweewa kyenkuwa if you act like a boy I treat you like a boy if you act like a man I treat you like a man say man things boys say boy things so it's up to you to let me know how you want me to treat you speed kojira kwetu kutwalira nemikisa nkolagana ulira speed kojira kwetu kutwalira nkolagana n'abantu emikisa gye giva kyokanga waliwo olw'ebitukwatamu eno site sibizimbe kati zabike gwe nanti bosumagira ng'osigalira akopi omanye mu industry tuyinamu abayimbi nga ye engeri gy'ogenda okujja tatya kuyingira omu ku bo gwengenda oku appreciate nga bamuyita Cindy teyeri antama ozootya gw'omanyi oba oli munene oba otuukawa owokubiri oli omu ku bo engeri gy'ozze kati simanyi Lutalo yategedde kye yabadde ayingira andi kyenjagala ategeere kubanga bagamba togaya kyezinze lumu oligaya timba otegeera so olina okwebeereramu Lutalo is a powerful brand he is respected so talina kuteekawo bintu biri despising teyeetaaga Lutalo doesn't need kutemera ku Pallaso tako okubeera Lutalo he doesn't need my validation I don't need his validation we both are public servants and we're serving the people and the space is enough for both of us so there is no reason lwaki fenna tubeera twetemerako kino ntwetemerako kiri so obadde vibe ya TV yeyamukutte omanyi naye kamera zino ziwa vibe ati kati gwe kyolina okukwata kimu
nti vibe ejja kukwata opinion yo naye opinion yo nayinza okukwasa omuntu omulala vibe naye naawe opinion ye ku opinion yo so goga yataddewo embeera nange ninzija nkliyaringa embeera kati buli ali eyo ng'agamba nze nadde nina sirika nsigale wendi mbeeraawo bino si byawandiikibwa bino biriko ebipimo okiraba kyegamba so it is free and fair market nga naye bwalaba nti alina katasa evaayo naawe endowooza yange nampa n'amagezi ng'ate nyinza no these days disrespect yesuuse mu industry. We don't know why because the way you joyogeramu he disrespected you and that's why you nogama nako degrading. Kenzo yavake mabega ko ngali awo ku stage nene ku Serena nagamba abayimbi abato tebakyalina respect eri bakulu n'abakulu tebalina respect eri bato. Tewayise na weeks bbiri kyetuliko kati. Ekyo kirala kyagamba ekifuula omuyimbi omuto si myaka kimufuula omuto ndongoye ekifuula omuyimbi omukulu si myaka kimufuula omukulu ndongoye fresh kid muto naye mu bayimbi abamu abakulu alina basinga obukulu mu ndongo sijja kugamba ni nenze nkuwadde ekyokulabirako so ebipimo bye tubeerako ennyo so kyengezaako okugamba this is not disrespect nga bwogane naye disrespect nze kyengezaako okugamba nti opinion ye ematteringa and he should know that his opinion matters. Many people look up to him. Yes. So when he's airing an opinion, kumunne gwamanyi nti si just muntu wabuli jobala brand and he's making it seem like he's airing a believable opinion, he better face some facts and statistics because he's causing damage. So when I come out and try to clear the damage, nange nemuwa advice kwa fena tusobola okwesongamu ebintu bingi nsobola okugamba bintu bingi bitusobola okupimirako buli omu asobola okwepika ne yeeyita kyatali but njogera facts. We are brands, we are tulina okuyiga okuwa ekitiibwa brand zo nze saagala kitiibwa kya bwataata abayimbi abamu baagala ekitiibwa ky'obwataata ajjeeyo ne atayimba ne yayimba nani no teri agenda kuwa kitiibwa kyotakoleredde ate bw'obanga weewa ekitiibwa tebayinza butakikuwa era abatakikuwa baakusobezza kuba baakulumbye mu kkubo lyo naye nze ekitiibwa kyenjagala omuntu ampe kyekitiibwa kya brandi yange agambe bambi eyo brandi ye oleme gisutemerako ki ttaka kyekyokka kyenjagala bino ebyobuntu bulamu tuyinza obutaba ba mikwano tuyinza obutabonga tuyinza ekyo kiri optional but I don't want you respecting my brand to be an option. It has not to be an option. But if it's an option, you know you're putting your brand at stake because your brand becomes an option. I can't take you serious if you don't take me serious. Okay. Mwayogeddeko gwe ne Lutalo after because now it's tugenze munakulanga lwakusatu. Nakugambye David mukwano gwa Pallaso. Era niriro tuyinza okulabagana. That's my friend. I am talking from a perspective of a brand. David mukwano gwa Pallaso. Era tuli ba mukwano era mukwano gwange okulekanga mpozi Katonda bw'amanyi ebintu bye bwabikola mu planninga naye planninga. Naye nze oyo kyali wange era tewali bad blood navuddeyo kubanga yavuddeyo awatali nsonga oba naawawo ekintu eki nange nengezaako okweyogerako ng'omuntu. That's all that's happened. Uncle P, bino byonna all said yakutemeddeko ettaka ovuddeyo clarify nze anajja ku Love Fest. Eri Love Fest eri 100% Pallaso. In fact 99.9% Pallaso. Ebirala byonna bigenda kuba extra. But mikwano gyange bonna era naye mukwano gwange era sebo ajje ku Love Fest ajje tujaguze ajje alabeko ajje tubeereko ffenna ajje yeerolereko saagala bamugambe kumanyi abayimbi tetufuna budde bulaba TV tubeera bize ebintu ne bituyitako saagala asubwe njagala ajje live alabeko then tumala out them business endala. So Love Fest June nga mwenda mikwano gyange wamwamba ayita mwenna abakkiririza mu ndongo yange muve mbino propaganda gwe bali mu kusaawo bino bya ndongo music wange mumumanyi gwe bwabanga music wange akunyumira
bingi bigenda beerawo haddozi zikyali nnyingi eyo si yeesoose tugenda zibuuka ffenna wamu bwa Ssekinoomu tutuuke ku Love Fest. Love Fest nagitegekeddemu emikwano gyange mbayita mu bungi mujje temuzikize ebyo byonna just bubadi babussaawo kutematema mpenda. But let me tell you, twesige Mukama era neesizemmwe nga mwenda June tugenda mu Love Fest. Lugogo Cricket Oval is the venue, so tell a friend to tell a friend to tell a friend. It's gonna be bloody, it's gonna be murder, it's gonna be shatter, it's gonna be baba. Let Lutalo tell David that on June 9th we're going to Lugogo Cricket Oval, Love Fest Lugogo. We love you.